Alien skin generali musajja wa maanyi. Jeno Ali ku level ya jena akoze nnyo atuse kulanka ya jeno. Na yensobi takola nsobi etia nti wagenze n'olya gwe ng'omuntu. Alien skin muganda wange nkugamba bino wamanga bw'osalawo n'ogamba ngenze oba ogenze kulya ukitegedde ne bw'olya liira ddala obeera eyo. Alien mwamuyamba ky'okuba nti mumulemeddeko. Ati kati Alien togamba nti azze abeerawo yekka. Ffe bwe tubeera mu ghetto yeeyambye yekka ajja kukulimba bw'abanga wa ghetto okuggyako nga si wa ghetto nti teri kye bamuyambye yaligambye nawulira agaba amawulire ne bwe yeekyusiza ab'omu ghetto bamulemererwa abayimbi bamulemererwa federation yamulemererwa kati nammwe mumulemereddwa ab'omu ghetto ate kati ffe tetulemererwa y'ensonga lwaki naye teyalemereddwa. Omanyi kino bakiyita kigewugewu kinagewukiya kisobola okugewuka enkya ukitegedde kati okola otya. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alina Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo Prince Charles Drive naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel room 28 first floor. So twavaayo enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo just nti twakyusa location. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi, garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyaccommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family nammwe abategese bupati obw'enjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Tuli wakati mu ghetto wano mu Kisenyi ng'era tulina omukulembeze Kabaya era nga embeera nga weetambula abasajja bali mu kukola mirimu gyabwe bulijjo bye batugamba nti bakola amaseppiki tulaba abasajja bakola buli kimu. Ebyewuunyisa nno bye tubadde tumanyi nti abantu basobola okukozesa obwongo bwabwe okukola ebintu eby'enjawulo. So olwaleero nga tulina omukulembeze ateri agamba tufunye omukisa okuba nga tulaba ku bintu bino nga bikolebwa. Omukulembeze oli mu mbeera ki leero wenkusangidde? Onsanze nga ndi mu mbeera ennaku zino tewakyali ssanyu ateri kuseka bunyiiga bunyiizi wabula buli lwe tulaba alina ssente ffe gwe tulaba nga ate ekizibu. Lwaki ati? Anti tuba tetulina muli yala ziri yala esembayo eri mu ghetto wakati ghetto zonna abantu bali yala. Abantu tebakyasobola na kulya ekyemisana bali omulundi ogwali ekiro ate ssaawa 2 kati saasira abato kati gw'onaaseka nga naawe z'olinamu bazikka mudde. Bwe bunyiivu buno bwe tulaba teri kuseka. Ndabye abaana bakuuta amaseppiki wali naye ng'obusungu buli ku feesi. Ate munnaye bakole batya? Kati ekiriwo kyekyo kye basinziirako ne banyigirizibwa ne bagawo waaye tukole tutya katunyigirize tulenga osulamu n'omutwalo. Naye nga n'okusulamu n'omutwalo omwana asula na nusu kakaaga naye nga yalisuze n'5 okitegedde ng'ayina ebisobola okumuyambako mu bintu ebyo byakola yalifunye eky'5 oba eky'10. Banaani yabatandikawo bano enda bakola ka kampuni akaabo akakola amaseppiki. Kakati eyo atereka obalaba abasajja abo abamu ku bo nnyinza okuba mbalabye emyaka nga 18 nga bali wano. Mbadde muvubuka muto nga ndaba omu ku bazeeyo abo abakola ebintu ebyo
generation endala yonna negenda muzee oyo yasigalawo ne buli eyavaawo teyagenda wadde n'agulayo akagaali kamaanyi ga kifuba. Ku kampuni ennamba gye ndabya bw'ogirabanga kampuni kati eseppiki z'olabye eziri awo n'abantu abatudde awo bangi kati gw'omanye eno ya mmeka eba ya mmeki kati eno era eba ya mutwalo gumu 10,000 ku maanyi ge bataddemu era ze bajja ogisuubuza agitunde gumu kitundu naye ng'ate tebasobola kukola seppiki 1,000 okitegeera naye ng'era baalikoze seppiki 10,000 ng'ezi okusinziira obungi bwe baliko. Kalenda buli muvubuka ali wayina kyakola teri ayimiridde. Anti bizibu okutereeza okutuusa wali kati lowooza bwe kifulumayo wali kirina kiwagala tolabye abawagala munda ne fayiro. Ndabya kifumba. Kakati balina bisalako bino bakitereeze bakiwagale kino kyokka omuntu akikolera eddakiika nga 15 ng'ali ku ekyo kiwawula obuwawuzi kati bw'obalamu olunaku lulimu essaawa mmeka kati awagala ekintu kino tuge 2 ku 10 banani yabatandikawo gavumenti obabonga ate gavumenti ezo si za myoga ssebo ezo si za myoga tekuliiko za bonna bagaggawale tekuliiko bayimiriddewo nga bo okitegedde bagamba katugezeeko ate abo abaana baffe bawano si bagwira nti oba bagwira okitegedde bennagongera wano abamu bavudde nagongera abalala bawano mu ggeto bwe bakola wano bayamba ab'omu ggeto nabo ne bajja ne bawagala ku biseppiki awo ne bafunayo akaswazi naye ng'era kaswazi nnyo toyinza kukyusa bulamu tosobola na kusomesa mwana okitegeera. Projekiti za gavumenti kize tulina mu kitundu kino nga zo za gavumenti yaziteekamu omukono munnange nze ndaba baziraga eyo bakasolo ebyo tujja bibuuza ajja timisa kabanda kuba ye minisita si bwe kiri wa Kampala ate munnaffe nno waffe waawano asule no mu ghetto nga tannajja ku bwa ki bwa minisita wa Kampala twamulonda ku bwa kansala obw'abakyala wano abadde kansala waffe wano ow'abakyala munnaye yalinnya mangu amadaala ali eri kati ku top kati munnange minisita naye yeerabira nno tennabasakira yali akomyewo ayinza n'okuyita wano misa kabanda oba avuga ayitawa ate nno yali mukwano gwange nnyo nze omu naye ate kale wadde era yali anyambyeko ajja ti misa kabanda nze ng'omuntu naye ghetto wano abaana okutwaliza ewamu oba musokola obutala bw'emmotoka ezo zibabeeramu singa ajjayo eyo n'abeerawo wali eddwaliro ne libeerawo nga yetugira eddwaliro liri awo doctors clinic awo era waavudde naye nze abantu bano nze mbadde nsuubira n'ajja timisa kabanda okutuuka eyo n'oyanjulayo ensonga nga zino bageta abagimanyi ez'emyoga ne zijja n'odduka misinde n'ogamba abantu bange babeeko kye bakola ne kati tetumanyi naani azirina ez'emyoga era zijja kuggwera mu bo nga bazigabanya ate naddala mu ggeto emyoga tekisoboka kubanga bo abazifunako omuntu ono bw'asukkulumamu nadda waggulu oba n'afuuka n'afuna ku kifo era nga bwe tunaaga nti oba ajja timisa nti munene oba ono tuwalewo wansi kansala ebiseera ebisinga munnange bw'atuuka waggulu alowooza bano abasigadde ate basiru naye mu kulonda wano we tutabukira gavuganga n'okuvuga etugagwe tolina kyogamba ono gwe twagala butereevu. Projects za buchaman ziri mu ghetto ki wano temuyinaawo neema wayo nembuuza nsonga za ghetto kati ndi wakati mu ghetto ate osesa busesa mbuulira munnange kati bw'ogamba nti ate gw'omanyiyo eriwa waliwo zentera okulaba nga mu kamera asabira abavubuka aba ghetto projects ze yateekawo kakati labayo abamu babeerawo bye bamubanja nga talina kyabbawa kati olaba n'ekyenkaayanya ennyo n'omulema oyo bye bimu ku bino ate tetujja kukoma ku mulema buli anaagezaako tugakuba kaali omulema yagenda okusaka nga tugagenda kusakira ba mu ghetto simanyi oba yasakira ba famire ye alabika yasakira ba famire ye ne beeyagala abatonotono abavubuka batero tutegeeza mu kamera nti oluusi gy'omugambe nga bwe nkuleesa byenjogera yensonga lwaki nkugambye eyingira munda byenjogera si bulimba obyerabiddekera buli munnayuganda ali eyo agenda kakasa ate n'ekirala buli omu ayina esseppiki mu nju eno
buli munnayuganda ali wano. Piki nali njirabyeko naye mbadde simanyi bwe bagikola. Kakati nno bakimanye bulungi buli omu akubiriza abatufuga. Okitegedde? Bagambe wali. Buli omu akubiriza abatufuga ng'olina seppiki eno keefuuka akalango. Okitegedde? Seppiki zino zikolebwa abantu b'owansi. Abantu b'owansi bano bye beetaaga bintu bitono nnyo. Baagala mashinizi ezisobola okusaanuusa ebintu bino, obutiba. Okitegedde? Nga basobola okufulumya seppiki wakati w'enkumi ezi nga bw'obalabya 20 bwe bali awo. Si mukyayina kujja wano ate n'atwala ati waabwe n'akola eseppiki 5000 ne bagenda naye katale. Kati mubakubirize mubagambe munnange emyoga si gy'abagagga eyo gye bagigaba. Emyoga bagireetere bano. Era n'oyo eyazikutte nga tuwulira baazigaba. Neffe tetumanyi naani azirina. Era tosobola na kumanya kuba babikola mu kaama mpola singa tuyita mu bakola emirimu egyo n'omubuuza owaayi. Wategedde zazze. Tamanyi. Ng'ogyeko abakola n'abali mu biseera byabwe eby'eddembe obudde obw'emisana era nabo tebabuzeewo mu bo kiki. Era baba bakayiba noonyezaamu nabo ne babaamu n'akasente akatono ne bakkakkana. Ekitegedde? Bate munnange be bantu abali ize. Abantu baffe ab'omu ggeto abamu n'akasente akatono. Naye era nakkakkana. Ne singa kabula. Awo era nammwe mukigwako. Singa kabulamu. Gwera omanya keeki ku mutwe. Baaba, ojjako mu ggeto olaba ebintu eby'enjawulo, olaba abakola, olaba bali ku kaluddo, olaba eyerira ku kali emiskiini, naye ng'obupiira babusuula busuuzi buno bwe babawa. Ndabye kasasiro kuliko obupiira bugali mpitawo ate nga si bukozese. Si bukozese. Lwaki abantu tebatereka obupiira? Anti bwe bubadibirira eyo bano nga baleeta basuula eno. Badde babubawa bano naye tebamanyi bukozesa. Babukozesa era singa tulaba wano buli lunaku nga baziikayo omu ku omu. Naye mmala n'ebbanga nno mu ggeto ffe tusinga obulamu bwavu bwe tubaamu. Kolera bwe yajja yasinga kutta b'ekkololo eyo simanya wa abagagga nga babazinga mu biveera. Ate wabula beerabira mangu. Abagagga beerabira mangu. Abagagga baabazinganga mu kaveera ab'omu ggeto abanywa amazzi awo obwana bwa wano. Kati lowooza enkuba eyinza ottonya. Wonoona ne wajjula amazzi. Akaana ka wano ak'emyaka 3 ena kaba mu kwewugira. Naye nga jjukira byafuluma sayidi eyo abagagga baazimba eyo toyi zibotoka ne zikkirira eyo. Okitegeera? Ne tebaalwala kolera. Ate kolera yatusobolerako ddala. Ate tuli kali nnyo ku nsonga eyo. Gwawulirako Colombia alwadde. Kubanga Eva muba muri eri waggulu ku kire. Olumu naye era waliwo lwekiba nga tuli ize nnyo. Ayagala Kabaya amufuna atya okusuka ddala ku nsonga z'abannaggeto nga sinnasala kudda. Leka naawe. Essimu yange bannayuganda njogera ng'emirundi gyonna. Kuba bw'onkubira essimu kyangu nnyo okutuusa ku ky'oyagala. Ng'oyagala kuyamba onkubira essimu. Essimu yange eri 0751 nera 51 23 78. 0751 nera 51 23 78. Ngako Kabaya omufunyi. Ku nsonga z'abaggeto by'oyagala okubeera ng'oyamba ku baggeto, by'oyagala okubasakira batuusaako, by'oyagala omanya ku ggeto. Ggeto ki gy'oyagala okuba ng'oyingira Kabaya abeera ng'omukubira essimu ye olambirawo. Nkubireko omugabe pulezidenti. Pulezidenti ye ggeto ze zonna yazimanyi era y'ensonga lwaki neno ggeto tusobodde okuba nga tugituukamu. Kabaya twogere ku mbeera ya Alien Skin nga weeyimiridde gwe ng'omukulembeze wa ggeto, omwana wa ggeto. Wabitegeddeko? Nabitegedde. Kiki ekikwennyamizza? Nabitegedde. Bwe kiba nga kye kituufu. Eki? Nga bwe babyogera oba nga bwe babipuleyinga. Owulira ki? Mpulira bagaya yafunye empenkoni. Baba mu mpenkoni nga baba wenkoni. Sajja alina Range Rover talina mpenkoni. Yagiguze. Aleka yagigula. Ekikulu kya byonna nze kyenziza kubanga nsanyukira. Alien Skin generali musajja w'amaanyi. Jeno
ali ku level ya jena akoze nnyo atuuse ku lanka ya jena naye ensobi takola nsobi etya nti wagenze n'olya ggwe ng'omuntu okitegedde n'ogenda mbu ggwe ng'omuntu mbu oyagalayo emmotoka oyagalayo ssente kakasa nti bw'oba ogenze muganda waffe oba ogendedde ddala okitegedde ogenda okulya alien skin muganda wange nkugamba bino wamanga bw'osalawo n'ogamba ngenze oba ogenze kulya okitegedde ne bw'olya liira ddala obeera eyo okitegeera kubanga munnange wajja kuba okujjako genda olye okyusa obulamu bw'abantu bano ng'ogamba ngenze kukululayo loole ya ssente ntwalira abaana ba ghetto abalina emirimu gye bakola bonna tubawe ssente ebyalema mu myaka egiyise oba 3 oba ameka tulabe nga bikyuka kati awo tujja kukubira engalo ne bw'ogamba nti ggwe kwegaggawazanga ggwe okitegedde ssente z'otatuyanidde za bwereere ne bakuwa emmotoka n'ovuga muganda wange kibi ki omwana wa ghetto okulya naye abeere ng'obulamu bwe bukyuka nga abalala we balidde ku ssente ezo ezigabibwa ensonga nga bwe tulabye ebintu bino bitunyiiza ku makya lwaggulu okitegeera ffe tuzze tulimbibwa ne tukula nga tulimbibwa abaana ba ghetto kati nze nyinza okuba mmaze mu ghetto emyaka 28 mu ghetto wano okitegedde nga najja ndi myaka emitoototo bwe nti naye tuzze tulimbibwa okuva mu buto ne tutuuka ne tukula n'empeza emyaka 42 okitegedde tuli mu kulimbibwa ekisanja ekijja bwe kituuka nti kati wali nga bawaayo abantu abatonotono naye nga tujja tubagamba buli lunaku nti owaayo eri okitegedde oyo omu ng'atwala munnange bino tebitandise kati okujja nga babawo emmotoka alien skin alina okusooka n'addamu n'akebera okitegedde ebyafaayo tebiddiriŋŋana yabisaanyeewo okitegeere ne bw'atatunula mabega ebyafaayo byaliddiriŋŋana naye n'ogambye jeno anti jeno nalisuubidde jeno okuba omugezi kansuubire alien mwamuyamba ky'okuba nti mumulemeddeko ate kati alien togamba nti azze abeerawo yekka ffe bwe tubeera mu ghetto yeeyambye yekka ajja kukulimba bw'abanga wa ghetto okujjako nga si wa ghetto mu ghetto tukula nga waliwo ba everweight nga bo bakyali bali eve ne bwaba bandi ye ng'asobola okugula ekimere naawe ku badoogo bano ne balya ekitegedde agenda n'ayisa bubi nnyo abantu eyo ng'ali kaali nemmwe nga badoogo eno abatwala ize nnyo ne mukula nga ate mmwe nga tebabalinaako buzibu n'okula kutuma leeta kino bwe bagula ekikomando doogo naawe kwata kati bw'aba teyamanya ekyo naye ajja kundaga nti ate alinga atali wa mu ghetto nti teri kye bamuyambye yaligambye nawulira agaba amawulire ne bwe yeekyusiza ab'omu ghetto bamulemererwa abayimbi bamulemererwa federation yamulemererwa kati nammwe mumulemereddwa ab'omu ghetto ate kati ffe tetulemererwa yensonga lwaki naye teyalemereddwa kati naye twamutadde mu byafaayo okitegedde bazze batuzalawa nti era kiba kizibu nnyo gwe okuva mu ghetto n'ogenda n'ozimba enju okitegedde ne tuvaamu abamu n'abamu okitegedde ne tuwa bali abalala amaanyi nti si byakuweebwa buweebwa kakati singa bamuwa ne bukyenkya ne kigewuka omanyi kino bakiyita kigewugewu kinagewukiya kisobola okugewuka enkya okitegedde kati okola otya ani anaddamu okuwa endala wabula oba mu musajja wuuyo baabo okitegedde baabo emabegako wali ogamba nga alien skin kakkana sala omuliro mu vidiyo zetuze tukola kiki wali otegeeza bye bimu ku bino bye biriwo kati ebigenda okumufuukira ekizibu naye ate saagala kimufuukira ekizibu kubanga ddoogo oyo kyali wange nina ne bakyaliibe nga bakyali bange alien waakera kumakya n'agamba nti nze siina kibiina oba nuupa oba NRM kifunamu buzibu kiggo wagge siba na buzibu bwonna
siba na buzibu abanyuta abeera awo. Ate kati naye simanyi gye yavudde ate okuyingira mu bintu bino. Nange kyenjagala okumanya. Kijja kuba kizibu nnyo kubanga mbadde ndi ne aliyeni wano wagizaawo tulaba aliyeni olina okuba aliyeni. Okitegeera? Aliyeni ate tebana mu bintu ebyo era. Aliyeni olina okuba aliyeni. Kubanga era yabagambye nti ye Bobi Wine tamuleetangako. Tayimbangako oluyimba mu Fire Records gye mwali. Tekirina buzibu bwonna naye era bw'okitunulamu. Bw'ogenda okulaba ng'alabika ye menta we. Bobi Wine. Ate. Alabika yeegomba ye n'afuuka ekyo kyali. Bw'otunulamu singa teyaliiwo ebintu ebisinga bino tubibeere byabba amazima. Tuzze tulaba Akamiri nga bakuba endongo. Generation eyo nayo negamba naalibadde nga Kamiri. Okitegedde? Toyinza kukola kintu kyotalabangako. Bagamba toyinza kuloota kyotalabangako. Kitegeeza enkola n'endabika nze bwe ndabazannya paati ze. Mpozi mulimu ebyawukana ebirala naye nga bya kibanda system. Line za Bobi Wine. Ne bw'otunuulira emmotoka zazze nazaawo kuba ezeeri zibadde za miriro kati zino zaaki za mitayimbwa. Kati wajja kujja ate abalala nga babbabaliya. Kati bano baliyeni wabaayo babbabaliyani. Wabaayo era abeetegeka nga bulijjo. Kati nze bwe mbeera mu ghetto zino byenzija nkola wabaawo abato abajja balaba abatutuula okumpi nga tukuba jjita n'omugamba kwata genda okube naawe etandika okuba ne mumuyigiriza mpola bangi gye bali mu makyaki nga bakola emirimu egyo naye nga bayigira ku ffe. Okitegeere? Kabaya ensi ekumanyi ng'owa Bobi Wine oba owa Nuupu. Bukyamaana amanyikiddwa okuba ow'NRM. Kibi kyali ne skin naye okutubuulira waagwa. Kati nno nze ate kankusese. Gwe wali onsanzeeko nga nyambadde akakoofiira akamyufu. Gwe wali onsanzeeko nga nnina ekintu kyonna ekiraga nti ndi wa Nuupu. Ffe kati twalibadde tugamba oba nkugambe nti oba muganda wange kati kiringa bw'olaba Miki Wine ne muganda we. Okitegedde? Ne bwe mba sambadde kakoofiira kiri kindi musaayi okuwagira muganda wange. Anti gwakifuula kubanga tekijja kutegeeza nti tulina mukyala wange mu nju olw'okuba nze mpagira. Okitegeera mukulu gundi Museveni nti ate kati mukazi wange olw'okuba awagira oli tugeya tekisoboka. Tekyali twawudde ekyo. Anti ffe wano we tuli Kabaya twagala buli omu atulage waagwa. Essaawa zino kye kibatawaanya. Kitulumya omutwe. Ekikulu si kutulaga woogwa. Ebiseera ebisinga ekitambula mu ggwanga buli omu akiraba. Music ayingiramu ebyobufuzi. Ayingiramu atya nga waliwo era ekizibu oli anti tumanyi gyagwa. Ekizibu ekiriwo tonnakimanyi. Eyavuganya mwami Museveni yali muyimbi. Music industry eboominga yesinga okubeera waggulu ku nsonga eno. Kubanga kati ye tusooka ne tumuleka ne tudda ku bamuwagira olw'abantu bano abali obubi abagamba nti mwana kakati nammwe ne mukola ekyo. Okitegedde? Waliwo ekizibu ekiriwo olwaleero basimanyi oba bakiraba kubanga saalisuubidde bantu nga ffe kuvaayo waliwo n'atalina kwogera ku linnya eryo erya mwami Museveni pulezidenti wa foni naye batuuse ne bamujolonga olw'ebintu ebizze bibeerawo nti services tezituuse ku bantu. Obulimba obususse ku makya olw'eggulo. Okitegeera mudde ku kibanja kyammwe oluvaawo ne bakuba n'ekidaala ne bakijja ne bakuba mayanja n'adduka minisita. Okitegedde? Kati abantu buli balaba ebyo omukazi yagamba tugoyingewa nekikwata ng'eŋŋombo kyali mugoba walayo baali bamugoba wabeera n'abaana be naga kati tugoyingewa mu kaseera kano. Omusajja agoyingewa mwe ku magezi. Omusajja oyo alagewa. Omusajja oyo kati watuuse
ogera reality ne bwe buyinza okuba nga bubadde bulimba kiyinza okukalubamu. Alina okuba n'ebintu bingi nnyo byagenda okutunnyonnyola kubanga abadde tawagira eri, okitegeera abadde tawagirayo nga neno tawagirayo yali wakati awo. Kirungi nnyo aba ne gwayagala, tekitegeeza nti buli asirise nga tayogera aba tayogera nti Kasiru nti ono Kasiru asirise, Kasiru aba Kasiru, naye waliwo n'asirika naye ng'ayogera. Ate okusirika tekitegeeza nti tamanyi gwawagira. Linda mu kaseera kali gw'omanyi gwowagira. Nyinza n'obutakuba campaign ne nga mulonde gundi abantu mwerabira amazima. Ati Kabaya wano kyosigalidde kiri kimu, ensi mumaze okugiraga nti buli omu alina artist ekyefaananyiza ky'abawagira kati bakkiriziganya n'oyo atalina waagwa. Naye gwe olaba obuzibu bwava ku ki? Nange kankubuuza ekibuuzo. Gwe olaba obuzibu bwava ku ki? Obuzibu bwava ku ki? Olaba otidde kakati gwe labayo. Nze kyemmanyi ate nno kankusase. Sirabanga kukulondanga kuno. Era Katonda agiranga na nnyamba ne mbawa ate okwa 2026 munnange nno ffeffe neno gye tubadde. Mbadde siina nkofiira myufu naye mbadde mu kuyigganyizibwa bye bigambo bino okubimu byenjogera. Okukubirwa amasimu nga bagakuba ku muluka nze mbe nga nnyolebwa embeera etakola ki. Okukubwa amasimu okuva ku mapoliisi oli luddawa motoka yange jipu eyo ne bagintunza. Okitegedde ne bagintunza. Motoka yange gye nali matire nnyo ne bagintunza ne bankola byonna ekwatiddwa leero eyina emisango teyina misango. Okugijjayo kasente. Okitegedde nga tuyigganyizibwa naye nga ate tetugenda mu campaign tetugenda nawa. Olw'okuba nti bamanyi tuli muganda waki nekimpalanya olw'ekyo ne tusalirawo ddala ne tugamba kati buli omu kaalaga essayidi kuba kimwagala. Okitegedde kati buli omu alina okutulaga era nga bw'ogambye kituufu batulage kati ekiseera kituuse batulage. Okitegeera Kamiri ye tumumanyi ne Bebe tumumanyi Supayisi baani King Sawo gambye tumumanyi Shiba Federation erabika ye yamulagayo ne tumulaba ne Nina Rose kakati ate omulala ani awo bandeetani oyo ate oyo omuwagizi wa NRM lukulwe oyo muwagizi lukulwe n'oyo ne full figure bigayi tekikyasuulikawo kasita ogenda kino tebamala gakyeyambulula batyo kasita ogenda nti tuba tukutegedde gwe era ojja tulyamu olulala olukwe. Golooza abatunda Yesu babaawukana n'oyo. Kakati gwe bw'ogenda gendera ddala. So n'olwekyo Alina atulage. Era bulijjo tumanyi. Bulijjo tulinda omuyimbi ow'amaanyi. Akuba kati anti n'ebali. Nabo balina ensonga we balaba zone. Baagala bamukozese. Mbw anaasobola okukola ki? Okumenya principal amagulu. Okitegeera mu bijja kuba bya kibanda tuddemu ebyaluli. Nga bwe tubadde tusinkana Mubalambu gundi tatumatira tumulageko. Munne tujja kuddamu. Biri byakoma kati tuli ku bya kisajja kikulu. Okitegeera okulwana mu ghetto olaba ne mu ghetto tetukyalwana. Tetulwana muganda. Ajja tulaga. Mu mbeera eno nga tumaliriza bubaka kiwo wali mwene embeera bambi gyayitamu. Mbeera ate omusaasira tali mu mbeera mbi. Ali tali mu mbeera mbi. Alien sinza mukuba nti mukubewo nnyawa. Alien ekisooka oli mwana wa ghetto kyoterabira. Temukimuggyeko. Ate kijja vaawo endabika yonna nenneeyisa ate n'omusiri aluma tomulaba. Naye wali wamugaana enkwakyo. Ogwo gwajja kumala agumanye. Omusiri ogwo ate tewawulira dokita ebutabika otapira yagamba malungi nnyo galimibwe ne wavaayo weebutabika eri omukyala n'aganze nkebera abalwadde wano
n'atubuulira ebizibu ebigaliko galemesa okuzaala mbu gatta y'amaanyi g'ekisajja n'agamba gaggisaako omuntu ovunaanyizibwa amannyo okitegedde osigaza endabika byonna kale oli ne muwa obubonero nawa musawo saalaba oli eyagamba nti malungi tugalime naye oli namuwa makisi era omukyalo oyo wakabi nnyo amanye ekizibu noonajja gamanyi kakati maliza ngo mubaka bwe mbadde muwa bubaka nga mulaga bwekuba kusalawo bwana aliyeni osalawo lumu oba obadde otesitinga n'ogamba engire nsooka endabe kiyinza okufuuka ekyaddala naye nga bwe waba waliyo kyogamba era okusitula amanyi okugamba nti bwe wabaayo kyetusitula etwetikka weetikke naye nga bwe weetikka gwomanyi salirawo ddala ogambe teri kukyeyambula ngenze nange sikyayinza kweyambula olwero neneeyambula omanyi kye bankola bulwe wempita munnange ndeka fe tuli beeri ate oli atuli mu musaayi era ne 2026 mbadde sitera kubaawo mu mbeera eyo ne ku luno ŋŋenda kubeeramu wakati mu mbeera tugenda kubeerayo tugenda kukolera wamu n'abalala bonna abali redde okukola naffe tugende mu maaso nga tusaanyaawo obulimba tugambe abantu okuggyako bikolebwa ebyetaagisibwa Mwami Museveni akyasobola okukyusa ebintu na mu wiiki emu akwate abo ababbi ebizimba abibaggyeko kintu kitambule ebintu sente bazizze Kabaya tuwulire ennamba y'essimu kwe bakufunira aliwa ennamba y'essimu ennamba yange y'essimu kanjiddemu ogwokubiri eri 0751 nera 51 23 78 ennamba yo nga omanyi ebikwata ku ghetto zonna njagala kuntwalako wano njagala kusinkana Nateete njagala kugenda Kaleerwe zonna ghetto era olutuuka bwe nti bannyaniriza ne bwe mba mmaze omwaka nze wentuuka wonna olaba omusajja ne bw'otuuka ekamwokya ewaava eyaliko era nga bagamba Mr. President Kabaya ayingidde butereevu maliriza na kano Bobi Wine mbu tasobya teri atasobya naye mu byazzaakolo nze sinalabawo nsobi wabula olw'okuba waliwo be tuli obubi okitegeera tebayinza kwogera birungi nga bw'owulira eno bakuba n'eri wabaayo abakuba guno mupiira okitegeera tulina akapiira kali kamu wali entebe gwe mupiira oguli mu kisaawe ketusambaako okitegedde tulina kyetusambaawo kali awo akatebe ako kamwako ke katutte byonna ke kaleeta ebizibu kati babajjaaka eyakabajja teyabajjayo kalala kali aka ne buli akakwata olumu abasinga bafuuka abazibu naye ng'akantu ako keetaaga training kati generation yeziddako omanye titukabeeramu n'enkola byenkola noono n'akwatamu okitegedde ngendo gisituukako wano n'abalala batuule n'omulala gyatuule lwaki kiri bwe kiti wali tuulidde ddala paka kati naawe ensonga ogirabye Kabaya anajogeza ebinene mu ghetto tubateredde wano baganda baffe ensonga ezikwata ku ghetto n'ebiriyo mubitegedde bulungi Kabaya nkwebaza nti buli wenkunoonya tujja ne tukasuka ebigambo ne bituuka ku bannayuganda nkwebaza nnyo okuba nti osobola okuvaayo n'otuusa obubaka obwo eri be bulina okutuukako kuba nkimanyi baabalaba era bubatuukako tokomangaoko jangu n'abalala bajje mwenna mujje tusindike ekintu lumu tugambe ebintu bikyuke nga bwembiraba yongera okubiriza abaana ba ghetto bakole bazzeemu amaanyi bagambe bakosera obupiira bakola terina kubazzaamu nnyo bakola wabula ekibabulamu byebyo bye twagala kale n'obupiira bagabi babukozesa obupiira babukozesa kubanga ne bwaba mulwadde bamira n'eddagala golayo bupiira bwokka newe bwalwala n'eddagala bali followinga munnaye balimira kizaamu amaanyi Katonda batukuumire tujja kuddamu kukwatagana ne Kabaya mu programu ey'enjawulo efaanako weeti.
aba East African Canadian Association bakutegekedde omwoleso gw'omulundi ogwokusatu guno nga gubeerawo buli mwaka gwe batumye the East African Canadian Association Tourism and Cultural Expo 2023. omwoleso guno gwakubeerawo okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'e11 awo ku Marriott City Center Hotel mu kibuga Toronto mu Canada. mwe mwenna abaagala okwetaba omwoleso guno muli bakusasula $250 zokka, ate mu abaagala okwolesa mujja kusasula $2500 zokka. okumanya ebisingawo ku nteekateeka eno weewandiise ku mutimbagano gwaffe ogwa www.eaca.ca ne ku email registration@eaca.ca oba okube ku namba yaffe ey'e Canada +4 noti 38 noti noti 267 oba ey'e Uganda +256 7 noti 8 123 6 noti 4 n'ey'e Kenya +254 795 8 noti 6 969. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alina Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. Tuli mu kizimbe kya commercial kwegamba kale arcade mu lulimi olumpimpi. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. enamba ezo zonna kwe ziri ku WhatsApp. Abantu bafadde batulaba mu videos enkadde badde nga batumanyidde Kololo, Prince Charles Drive, naye kati twavaayo twala omukisa guno mbagambe nti nno twavaayo kati twadda ku Grand Imperial Hotel, room 28 first floor. So twavaayo. Enamba zaffe ez'essimu zonna zikyaliko nga bulijjo, just nti twakyusa location.